sigo wamutonda. Ate ayina embaliga ze nalina akabaliga bannange Yesu asumulula. Inze ate nga sikeekoze nze akabaliga sikai buddo bangamba abana b'ebuddo be batambuza akabaliga nze akange kali original from God is made. Envuuza za nnuma nnyo ne zikatonda nga ntambula nti ne kati kakyalimu naye akokola bakatono nnyo ku kyaliwo. Gwentwala nanga atwala fenna tuli bazaakayo. Tuvudde mu kibinja tetweyinulira ku balala abafumbiddwa obufumbo bwabwe. Nze nabasa omukyalo oyo ku mbaga Tekwali mmere tetwalya mmere ndayiranga tetwalya fenna nga tuli bazaakayo abalwana okulaba Yesu tumulabye. Kino kijjukidde nze oyo mukyala wange we yansinkanira nayina ekigatto. My goodness, kiringa kitulika waggulu ate bwe kisiba supaggulu naakabitegeera kati tyengatto tebagisiba supaggulu wano. We namukwanira nga ndi bubi naye ate nga njagala kuva mu bwasingo ngende mu baki akwana nina ekintu eki nina Yesu ebirala sirina. Najja mu kifo kino nga sirina kintu kyonna. Najja mu kifo kino nga n'ennyumba ennemi okusasula. Abamu mummanyi emyaka egiyise obuweereza buno kacyanga butandika naliwo wano. Naye nga nva mu kintu naye ava mu kintu. Bwe yazuula kyali n'akuba ewaabwe tooki n'agamba sijja kweyinulira ku balala njagala kulaba Yesu ng'akolera obufumbo. Nange bwe nazuula kyendi nagamba oba gwe wawasa muwanvu wuwo nze ngenze noono nange ntoloka. Ffe twesanga nga buli muntu atunulira munne bw'ati nze muwanvu nze mahayiti era oyo apita muleefu nze ndi mahayiti n'ewaka nze nteekayo balubu. Wamma okitegedde kubira Yesu engalo gwate omumpi ateekayo balubu oyo we babiganye nze njininya ne muga akwata akasituulu. We twesisinkanira nga ffenna tuli bazaakayo abaagala okulaba Yesu. Bassebo ne bannyabo bwe twalaba Yesu yatukolera ebintu n'abaali batunyooma. Nsaba Katonda akunyambira ove mu kiguruupu. Abalala gye banyoomera abasajja tonyooma musajja sigo wamutonda. Ate ayina embaliga ze nalina akabaliga bannange Yesu asumulula. Inze ate nga sikeekoze nze akabaliga sikai buddo bangamba abana b'ebuddo be batambuza akabaliga nze akange kali original from God is made. Envuuza za nnuma nnyo ne zikatonda nga ntambula nti ne kati kakyalimu naye akokola bakatono nnyo ku kyaliwo. Gwentwala nanga atwala fenna tuli bazaakayo. Tuvudde mu kibinja tetweyinulira ku balala abafumbiddwa obufumbo bwabwe. Nze nabasa omukyalo oyo ku mbaga Tekwali mmere tetwalya mmere ndayiranga tetwalya
ffenna nga tuli bazaakayo abalwana okulaba Yesu tumulabye. Bw'oba tontegedde kanjogere n'abaana bo ku online. Abali ku online mwagenda ebweru mulina emirimu mukola. Sente ze zikuweebwa bw'otategeera kye zirina kukola. Ojja ziweerezanga baganda bo bannyoko bazirye bamaama bataata otuuke okukomawo ng'era tolina kyokola otya. Gw'ozirabanga zifuna eziri awo ez'obwereere. Naye bw'olikomawo nga sente tolina kye wazikolamu, bennyini be waziwanga be bajja okugamba wali weetwala olowooza, wali weetwala ng'oli nnyonnyonyi olowooza bye. Bennyini be bajja okusekerera valuwinga. Tegeera ky'oli. Nze nategeera. Nze mmanyi kyendi. Siri munaku, naye ate ntegeera kye nteekeddwa okukola okuva mu nnaku. Manyi kyendi. Siri munaku, naye nteeka otegeera kiki kye nteekeddwa okukola obutadda mu nnaku. Mbuuliza neiba mugambe oli kiki? Omusajja yayagala dde okuzimbira, naye gwe omugamba nze sisula ggobero. Muli muzigo. Lowooza ku mwaka guno. Muzeeyi ayogera nnyo ekintu ekigamba lowooza ku magenda go. Lowooza ku magenda go. Muli mu muzigo. Poloti gyeri. Omusajja buli lwakugamba waayi lwaki tetuzimye mu poloti eno. Omugamba kinunze nze siva mu nansana. Nze nteeka okugula okuliraana kyaki yange. Omusajja ayagala kati ajja kuzimbira mujjawo. Siva mu nansana. Okakasa levo yo bwe weetunuulira ky'oli. Osobola nansana. Osobola nansana gwe n'abo abaana 7. Oliraane wano kyaki. Poloti ya wano yokka nze ndi mataka nga manyi ngagula. Poloti ya wano yokka wano 5 ku 100, miliyoni 8 ku 100. Nansana. Gwogamba nze kiroto kyange. Nansana. Siva nansana. Nteeka okuliraana fojimu ku baana 7. Bozadde batandisa agalowooza osaakaala. Tegeera ky'oli. Nze nazze kusomesa. Saze kusiiyiriza. Tegeera ky'oli. Okula. Nze sivaawo wano. Nze musumba. Waliwo nno abantu abali ku online mulekerawo okuntawaanya ennyo. Musumba baŋŋamba okola mu ttaka nti njagala poloti 5 ku 100. Ngeri awo kabulengo awo okulira banga pasta bugemba asula awo kabulengo awo. Njagala 5 ku 100 nombuuza sente nga mmeka. Miliyoni nga 3. Olaba naawe osese. N'omugaa mwana wange onoogijjawa. 5 ku 100 ti musumba zaawo wenjagala n'ekirooto nakirootera ddala. Nga ninaanyengawo pasta bugembe wasula. Loota nnyo ffe nga tuteeka mu nkola. Waloota. Zuula kiki ky'oli mukooneko. Mugambe tuli mu Januari. Tegeera ky'oli. Bassebo ne bannyabo Katonda akunyambira otegeere ky'oli. Zaakayo yategeera kyali. Bwe yategeera kyali amaaso n'agajja ku kiguruupu. N'asala amagezi ne yemmulula. Ekinsanyusa kasita yali nnyo omuti omusikamooli. Yesu n'amugamba Zaakayo kamangu kubanga leero obulokozi buzze mu nnyumba yo. Yazaalibwa omwana ogwo n'enkula na jjajja envunza za lumanze ne zinnemesa n'obusikawutu nga mbwagala nnyo. Ewaffe tukuze tuli banaku. Nze abaana bange mbagamba nti bannange bwe tutalwana nnyo ekyewaffe kikyakola ki? Kati gwe ababa obalaga nti byonna biri bulungi biryoke byatereera. Katonda akunyambira otegeere ky'oli. Bw'onaategeera ky'oli point eno giwandiike. Bw'onaamala n'otegeera kiki ky'oli ogenda kusobola okuwangula ebigambo by'aboogezi.
bw'onaategeera nzaani lwaki nze bw'onaategeera ogenda kuwangula ebigambo ate ogenda kugumiikiriza aboogezi olw'okuba tomanyi ky'oli abantu bakugamba nti gundi oli mwavu ovuma n'oyomba n'otabuka ekyamazima kiri ntoyina bw'onaategeera ky'oli bwe banaakugamba nti naye gundi omusajja omu yayogedde ekigambo muzeeyi wange yakyogedde naga nti Katonda akunyambira owangula ebigambo bw'onooba obulungi bajja kwogera bw'onooba obubi bajja kwogera buvunaanyizibwa bwo okufuna amafuta agawangula ebigambo. Zaakayo Yesu amuyise amugamba leero ngenda kulya naawe mu nnyumba yo. Abamwetoolodde bagamba omusajja alya n'ababi. Zaakayo abiwulira. Omusajja Yesu ebintu nga agenda kutula mu nnyumba ya Zaakayo, oyo omuwooza. Waliwo abantu nga bw'onooba obulungi bw'ojja kwogera, nga ne bw'onooba obubi bajja kwogera. Nze nali ndowooza bwe Katonda bw'ali nsumulula ebigambo biriko endeera. Mbabuulira mazima byeyongedde n'okusinga we byali. Waliwo n'omu eyagamba nti kino kyendi nina kiprofeti kiri ku lusozi eyo kye nagenda ne kindagula okufuna kino kyendi. Kati ekibuuzo, nzikirize nzireyo mu mbeera gye nalimu aleme kwogera, oba nzikirize nkole Katonda kyayagala neyongere mu maaso? Wuliriza, bw'onoowa ekimu eky'ekkumi bajja kwogera, ate era bw'otaakiwe obwavu ne bukuluma bajja kwogera. Bw'onoozaala abaana bajja kwogera, ate era bw'otaabazaale bajja kwogera. Bw'onoozimba ennyumba bajja kwogera, ate era bw'otaagizimbe bajja kwogera. Tolisingo boogera, bw'onoofumbirwa bajja kwogera. Kati kola ky'olina okukola, kubanga gwe kyonoonya kiri kimu, oyagala kulaba Yesu. Njagala Katonda akuyambe okole ky'olina kukola ekituufu. Gamba neiba kola ky'olina kukola. Kola ky'olina kukola kiki? Basingo kansubire obubaka obwo obutegeddemu naye basingo b'ennaku zino eggulo napositinze tata wa Pastor Vicky nga bamututte yavudde ku luggya nagenze through those comments. I personally abaana mwe waliwo yagambye mbu wano kansigale nga ndisi naye kiki ekibawaga muli kiki ekibawaga? Pastor Kojja Ssaalongo Richard Mugisa yawasa talina na Mmere ku mukulu. Kambaleke nobaleka Katonda abankuumire, naye we muteekyusa we muteetereza bantu mmwe mutereze mu mpisa.